Brisher Kash gwobadde bakutte ensonga zino ne zituuka mu mbeera eraga nti tuli wakati mu kusonda omwana ono okuvaayo ne mugamba ne Chris Evans onkubidde naye sigenda kudduukirira mulanga njagala kubeera open nenga omwana oyo nali ngezaako nnyo okulaba nti obulamu bwe tubukyusa aleme kwetwala na kulowooza nti alina kyali nga tali ne maama we n'avaayo nga yasapootinga omwana ono okuba mu mbeera eyo so maama we yavaayo lwe mujjako engalo ne mugamba okuleka Chris Evans maama w'omwana ono mumanyi bulungi okuleka nga yankubidde essimu njayingira mu nsonga z'oyo omwana era Chris Evans yali agamba nze nawe akakadde kamu kitundu Kayanja leeta yakakadde kamu kitundu bali abamusibi baagala miliyoni 3 simayi yakisizza laptop yabadde atamidde n'ayasa laptop yaabwe so ne mugamba Chris Evans omwana oyo omulaba bwe okuleka nga waliwo mbeere mubonereza n'abonerera n'ategeera naye ekitali ekyo ne bwe tunaamujja mu Komera eryo olwaleero enkyagenda kubeera mu Komera ddala ku lw'embeera gye yeeyisaamu omuzadde bw'abanga takoze kimala ku mwana naye ng'amuwagira ku ebyo ebitali bituufu ebyesitaze ebiswaza n'abimuwagirirayo tetusobola kufuna results entuufu omwana ono ne bwe tunaamugamba tutya nti naye ddala oli mwana muto naye nga maama we yamuwagira ku ky'okuyingira ku ssaawa 10 ez'ekiro oluusi ayingira bukya ng'akonkona maama we ffe bwe tukimulaga obulazi ng'eri eka bakimuwagira nti ekyo kyakola kyekituufu tetujja kuba na results entuufu naye njagala kugamba maama Brisher Kash nti omwana w'oyo ku beetu lye wamuwa n'engeri gy'atambuzaamu obulamu ajja kudda n'obulwadde bwa siriimu omwana anywa omwenge n'agangayira omwana akozesa ebiragalalagala omwana abeera mabaala budde bwa kiro ne kati omuwala ati yo ejo kutuuka okulivinga mu mabaala yeebaka misana ekiro abeera mu buli bbaala yonna si muyimbi ayimba nnyimba ki no kati kankubuli nedda kati ku Power King kye babakola kye kino bano ba TikTok abalina following abatalina byakola babakuŋŋaanya babeeraawo babasasula mwenge bw'otunuulira interview nga bamuggyako interview era yabadde annyonnyola ng'agamba Power King twagenza ogendayo simayi tebaleesa alien skin ne twabasinze balinga abanyiivu ku bbaala zaffe simayi ku tebo zaffe tebaataddeko mwenge kati notunuulira omwana ati that age asabayivingira ku walagi agenda mu Power King bateeke ku meeza ye walagi amalewo ekiro kiramba Staffeva Uganda, kampani akakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru beetaaga abalenzi n'abawala okola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar, osasula omaze kulaba ku visa. Beetaaga ne ba housemaids, okola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 21 paka 35. Okumanya ebisingawo kuba ku namba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Ekyenjawulo ku Staffeva Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo. Sebo banyabo wetanira okunyirira katukwanjulire Hana Saluni esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saluni. Oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola. Braids, dreadlocks, twist, pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saluni. Bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala. Bodicure products zonna tuziyina. Full body massage eri abakyala boka, waxing, body scrub, wood massage ne body contouring. Tukola permanent makeup omuli lip brushing, eyelash enhancing ne eyeliner. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe. Leeta famire yo yonna tugiyooyoote. Gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti 2 10 10 oba ku WhatsApp noti 762 385 719. Hana Salon, feel at home.
Sebo banyabo wetanira okunyirira katukwanjulire Hana Saloon esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saloon. Oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola. Braids, dreadlocks, twist, pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saloon. Bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala. Bodicure products zonna tuziyina. Full body massage eri abakyala bokka. Waxing, body scrub, wood massage ne body contouring. Tukola permanent makeup omuli lip brushing, eyelash enhancing ne eyeliner. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe. Leeta famire yo yonna tugiyooyoote. Bw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti 2 10 10 oba ku WhatsApp noti 762 385 719. Hana Saloon, feel at home. Mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba nnyo balire ddala nkubuza subscribing, sharing, commentinga saako n'okumisa omukutu gwa Uganda byogere. Tugamba tulina mu buli mbeera okukola nalisiga tyakosa kuvumbulya nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo. Nze Kakalamu the answer isali ku kamera. Tulina Calvin Kayanja tuli kitende eno. Bwe tusinzira okukwata tukutuukako mpolampola naye nga nyongera okujjukizaako muganda waffe antomulabule banafu ababivu organic natural product bakwambako okuziwa bili sukali pressure ulcers basanga ku access building bagala Dr. Sinya sinzo okwate nga akujjanjaba banafu aba Star Fever Uganda bano bakuyambako Star Fever limit bakuyambako okwate bakutwale mu kyombo ky'obuwarabu eyo ogenda okwate nga okakalabya emirimu egy'enjawulo naddala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abagala okwate nga muyiriba mu ngeri ya maid mu ngeri y'emmobe endala bongera okutegeezaako nti passport each and everything ogezako kwate ngo kifuna nga oba otekamu nga buli kimu omaze okubate ngo kifuna omuli visa n'ebirala ebigwa mu kowe eryo. So ye wantu wosolo kubate ngo jano wesiga n'otambula embeera nga bwegeza kubate ngo etambula bakweko ku nambiro wasa screen yawo ebisigadde bijja tambula ddala bulungi. Hana Saloon bano bakupe peta no kuyoyotera nga basinze salizala eri ekira ku Mwesigwa Road yawo bugenda bango va police station y'ekira petrol station ya Shedo gyosoko sanga ojja kubate ngo sabana aba Hana Saloon zikiza tino ojja kubate ngo funira kiwetaaga mu ngeri y'omubendera nkujjukizako banaffe aba Kanyapa shop store batuse ebintu abejja mu gwanga lya West ene babita gwanga lya Uganda era nga nkujjukiza nti no oba wina kiwetaagira ddala kyonna kyonna nga kigumu kiwangazi kirina ne guarantee genda kugenza Kanyapa shop store basangibwa ku police station ye Kanyanya yambuka kuna Masoro ojja kupata osabana fanyaka ojja sanga banaffe aba Kanyapa shop store ebisigadde bijja tambula bulungi nnyo nkujjukizako baganda baffe badde batambula naffe ebbanga lyonna nti duwa ya musajja waffe Isma Olaxes esembedde era nga duwe eno yalwa mukaga yo ntikyali kulaba kwogera birala byonna byonna tulugamba abo abasobola okwate nga bategeera ekyali Isma kyali ategeeza ddala ku mukutu guno era tugamba abo abasobola okwate nga bakikola mu mbeera eraga nti nno tibaagala yadde tulangira after abula okujjako okwate bakola ekyo kiggwe duwe eno tulina kye tukyetaagira ddala kukwate nga tumaliriza omulimu guno era nasazeewo nenga nti wanaabangawo kanaabangasseeko mu ngeri y'omuoba endala nja kukozesanga omukutu gwe guno nzija nkusiime anaabatayagalanga kumusiima mu kamera era ojja kuŋŋamba nti totawaana naye anaabayagalanga nja kubanga apisangawo ogezaako okubate nga tusiima abantu ku lunaku luno oba ku mukolo guno gwe tuteekateeka kukwate atumaliriza n'okusabira muganda waffe Isma ku Saturday eno wetugenda osinziira eri gye twamuziika mu bitundu by'enkoko njeru. Nina baganda baffe bafanda Instagram mbadde bansuubiza baganda bange ba Uncle Collins bagezaako kukwate nga bansuubiza mu ngeri y'omuoba endala nzikiriza nti kyonna kitunaaba tukutte nga ttiimu ya Uganda byogere obanga Uganda byogere tujja kitwala bulambalamba tukiweeyo eri abakulira nteekateeka yonna yonna eyadduwa eno esobola okubatenga eggwa mirembe mu ngeri y'omuoba endala mwenna abaagaliza era nabakyajjukira omwami waffe oba abajjukira omusajja waffe Isma mu ngeri y'omuoba endala naffe twagala okubebaza n'obutamujjukira alatha n'obutamwerabira mu ngeri y'omuoba endala bamukabanga akatono mpolampola sebo nkwanirizaako nnyo Calvin kansibe nti oli bulungi saidi eyo bagamba ki baganda baffe omukutu Uganda byogere tuli bulungi kansubire nti muli bulungi bitambula bitya embeera yo eri awo mpolampola naye tugezaako nga bw'omanyi nti tulwana okulaba nti tusobozesa oyo ayagala okugenda ebweru n'oyo yenna alina obuzibu ebweru nga tuyita mu Calvin Kayanja tugezaako okulaba tubayamba abali ebweru tetubeerabiranga bannyinaffe abalina ebizibu simanyi tebansasula biki byonna naye lwakuba nti enkola yakyukamu onkubira direct ku namba zange ezo ogamba famire yo enkubire
so family yo ne tukwatagana nayo n'oyambibwa. Olunaku olwali lwakumeka lwe nakukubira ku makya. Ali lwakumeka, I don't remember. Lwa Sunday. Chris Evans ankubira ku makya. Gamba Chris Evans agamba kibannani. Njala kwogera ko ne Calvin oyo konze nti nsonga ki nti omwana oli bamukutte ne bamuteeka mu nde ebyaddala. Ngandi out of the box. Ngasimanyi na mwana kigwakola ki gwayogerako nangamba bamukutte naye twadde twagala kuteekateeka ngeri gyakola ki gyava naye nkukubira bwe nakukubira n'oli okuŋŋamba nti Brisher Kash gwobadde bakutte ensonga zino ne zituuka mu mbeera eraga nti tuli wakati mu kusonda omwana ono okuvaayo yatuuka ati awo. So Chris Evans yankubira era ye yabintegeeza ku makya amayize ndwawo kuzuuka ku Sunday yabintegeeza nali simanyi kiriko social media naye nagenda nembiraba later on oluvannyuma nga bamukwata basaawa 10 ng'ez'ekiro ne bamutwala ku poliisi. So Chris Evans yanyinyonnyolamu n'aŋŋamba nti Kayanja n'ensonga lwaki nkubidde ggwe kuba nali ndabyeko interviews ng'oyogerera ddala ku ki kye ndaba ng'obuzibu mu mwana ono. Ne twogera ng'abantu bakulu ne mugamba ne Chris Evans onkubidde naye sigenda kudduukirira mulanga njagala kubeera open. Ne nga omwana oyo nali ngezaako nnyo okulaba nti obulamu bwe tubukyusa aleme kwetwala na kulowooza nti alina kyali nga tali. Ne maama we n'avaayo nga yasapootinga omwana ono kuba mu mbeera eyo. So maama we yavaayo lwe mujjako engalo ne mugamba okuleka Chris Evans maama w'omwana ono mumanyi bulungi okuleka nga yankubidde essimu njayingira mu nsonga z'oyo omwana era Chris Evans yali agamba nze nawe akakadde kamu kitundu Kayanja leeta yakakadde kamu kitundu bali abamusibi baagala miliyoni 3 simayi yakisiza laptop yabadde atamidde n'ayasa laptop yaabwe. So ne mugamba Chris Evans omwana oyo mulaba bwe okuleka nga waliwo mbeere mubonereza n'abonerera n'ategeera naye ekitali ekyo ne bwe tunaamujja mu Komera eryo olwaleero enkyagenda kubeera mu Komera ddala ku lw'embeera gye yeeyisaamu. Ngera ne munnyonnyola ne mugamba nti omwana oyo kubeera mu mbeera gy'alimu olwaleero obuzibu buli ku maama we obunafu bwonna we buli kubanga kakalaamu ffenna tuli bazadde ddala omwana oyo ku myaka gy'alina ki ekimusuza mu mabaala batuuka okumukwata ssaawa 10 za kiro ng'atamidde agangayidde agudde mu DJ box ayasiza laptop y'abende. Ddala myaka ki egyo gy'otunuulira emito n'ava mu bbaala ssaawa 10 n'akonkona maama we n'aggulawo. Mama Brisher Kash ayinza okuŋŋamba yali yasulanga mu mabaala omwana kwe yakoppa omwana kwe kye yamulabirako. Mama Brisher Kash ayinza otugamba nti omwana oyo gwawadde eddembe bwerityo okutuuka okumujooga ng'akyali mulamu n'ataswala na kuswala nti maama wange asula wali naye n'alwanira mu mabaala n'adda mu kunywa njaga n'adda mu kutambula na bikoosi n'azunga mu mabaala kiro n'okukola emize emikyamu okutuuka okukonkona maama we kiro. Mama Brisher Kash ayinza okutugamba kikwasinzira okuwa omwana oyo ebbeetu bwerityo. Ebiseera ebisinga bwe tutunuulira obutunuuliza abaana kakalaamu ondaba nnyo nga mbuulirira abaana bano ku nsonga zino naye omuzadde bw'abanga takoze kimala ku mwana naye ng'amuwagira ku ebyo ebitali bituufu ebyesitaze ebiswaza n'abimuwagirirayo tetusobola kufuna results ntuufu. Omwana ono ne bwe tunaamugamba tutya nti naye ddala oli mwana muto naye nga maama we yamuwagira ku ky'okuyingira ku ssaawa 10 ez'ekiro oluusi ayingira bukya ng'akonkona maama we. Ffe bwe tukimulaga obulazi ng'eri eka bakimuwagira nti ekyo kyakola kye kituufu tetujja kuba na results ntuufu. Naye njagala kugamba maama Brisher Kash nti omwana w'oyo ku bbeetu lye wamuwa n'engeri gy'atambuzaamu obulamu ajja kudda n'obulwadde bwa siriimu. Omwana anywa omwenge n'agangayira, omwana akozesa ebiragalalagala, omwana abeera mabaala budde bwa kiro ne kati omuwala ati yo ejo kutuuka okulivinga mu mabaala yeebaka misana ekiro abeera mu buli bbaala yonna. Si muyimbi ayimba nnyimba ki? No, kati kankubulire nedda kati ku Power King kye babakola kye kino bano ba TikTok abalina following abatalina byakola babakuŋŋaanya babeeraawo babasasula mwenge. Bw'otunuulira interview nga bamuggyako interview era yabadde annyonnyola ng'agamba Power King twagenza ogendayo simanyi tebaleesa alien skin ne twabasinze balinga abanyiivu ku bbaala zaffe simanyi ku table zaffe tebaataddeko mwenge. Kati notunuulira omwana ati that age asabayivingira ku walagi
agenda mu power king bateke ku meza ye walaji amalewo ekiro kiramba n'advising omukazi oyo ne mugamba is not too late oyo mwana tewaliwo kimupapya kutandika kufeesinga bulamu bwansi eno ogenda creating omuyayu omwana addeyo ku kye yakola akola obwakadaama ng'ayingiza nga bw'omukuumira awo ng'omwana omuwala ne bino byatandise okugenda mu mabaala atandika okwesogga mu mabaala agenda kujjayo endwadde n'okuyingirira ebikoosi ebikyamu era navaayo ne mugamba nti omuwala ono atambula n'ebikoosi bye mmanyidde ddala nti emize gyabyo birayika bisiyazi ne mugamba omwana ono bw'atayingirira mize mikyamu katonda ajja kuba akuyambye nnyo ne kati olaba gwe omuntu agangayira mu bbaala kakalaamu Brisher Kash otuuka okugwa mu DJ box ya laptop z'abasajja oyinza okuŋŋamba oyinza obutasula mu buliri bwa musajja gw'otamanyi status ye tobitegeera omuntu asula mu bbaala oyinza obutasula mu buliri bwa musajja gw'otamanyi okitegeera so naye bino byonna biyambibwako abazadde ddala omuzadde bw'alaga obukaawu n'obukambwe eri omwana naye yeeyisa ng'omusajja ovudde mu bwakadaama weefuula story naki okoze eki opulizentinga ki bwengeza ku music sifuuka muyimbi alina luyimba ki tumanyi n'abayimbi abali hambo oyo alina kyasinga Baby Gloria wali omusanzeko mu bbaala so ng'okyalina muzaddewo Brisher Kash njogera naawe ati kyenkugamba ati kati lwaki bano abavudde mu bwakadaama following ne batomera be bafuuse ekizibu ddala ng'oli mwana muwala kozi oyo Brisher Kash ali myaka gye gimu ne ba Gloria si muwala nnyo nti mukulu nnyo nakku ye muzunza naye ati yo age okyali muwala muto maama wo katonda akuyambye waali obeera mu maka ga maama wo naye n'okonkona maama wo sawa 10 za kirombo okomyewo ogutali mulundi gumu ddala omukazi oyo yezza musango ki okulaba omwana we nga muyaayu omwana we ng'afuuka malaaya mu maaso ge so bwe tutabitunuulira bino kubyogera omukazi oyo navaayo muyambire ku mwana ne bamukozesa okunkuba ndiva ku mwana wange naye omwana gwe wagamba nti nveeko gw'oyita omwana asiiba asula mu mabaala kati gw'oyita bakubira baali banoonya ggwe ate wa anti ngamba bayinza okuba bakukuba nti ebintu bino bibeera bwe biti osobola okunenya omuntu mu mbeera ngoga nti mubi wobeera mu buzibu ng'ate oyo gw'oyita omubi ate yayinza okukutaaright now nkuyingiza mu nsonga zino siga nti I want you to comment about it naye mbikuyingizaamu olw'ensonga nti baabinyingizamu mbikuyingizeemu ate nze ngaze soogerangako n'oyo omuwala nange soogerangako naye naye nze namugamba era Chris Evans nga nnoonya ne mugamba maama w'omwana ono eyamuteeka mu malala eyamuteeka mu bulamu buno obw'ekifere eyamusindiikiriza okuyingira ensi olw'okuba afunayo obusente obutonotono ye yandinkubidde essimu ne mujjukiza ebigambo bye ne mugamba ono mwana akyali mwana muto ono mwana akyalina okukola maama wo nga n'otaswala mu maaso ga maama wo nti olw'okuba TikTok following yakutomera gwe n'otandika kusula mu mabaala n'otandika kusula n'abasajja n'otandika kugangayira bakugula mwenge ano tukitwale mu mbeera ez'obuntu mujja gamba omulinako ne njagala ombuulira alina achievement ki okuleka okusula ewa maama we naye ate gw'ajooga naawe oli muzadde ndaba njagala ombuulire kyandibadde kirungi kyandibadde kya ssanyu gy'oli omwana wo kukonkona ssaawa 10 wazza musango ky'okumuzaala wazza mu kyango ky'okuzaala malaaya ati kankubuulire omuntu agangayira mu bbaala ayinza obutaba malaaya omuntu kati nkubuulira bukakafu weebuli nze ndabye ebifaananyi by'abasajja bayitirivu buli gwafuna gwa positinga baddawa ng'okyali wammwe omukazi yonna ng'okyali wammwe tewaliwo na kikulagisa musajja n'abazadde tebatya buko omwana nadda ssaawa 10 za kiro munaabira mu bbaafu emu musula mu luumu egi obwo bwe buko n'ofa nga tolwadde n'okankana bazadde babuziyiza ng'obwo omwana omuwumbawumbako n'omutangira yesu oli serebu yesu olina kyoyagala okufuuka naye baserebu si bwe batyo bwe bakola ebbaala bw'oba tebakubuukinze genda kuyimbayo lwaki osulayo buli lunaku Brisher Kash akola mulimu ki akola mulimu ki kachogera kati mutuuse n'okuzungira mu bantu be mwavuma edda imbu bamusibye ali wano ate era njagala gamba ba TikToker era n'okugamba poliisi yonna if you arrest omuntu ali mu kategori eyo mwana muto muwala muto bamukwatidde mu bbaala mu bintu eby'ekisirusiru omuntu ono asooke kubonerera
mulimu bye tugenda okukola nga tuyamba bazadde okitegedde nti mubuuze nebuuza n'ofiisi eyatadde oyo omwana wabeerewo fayini ey'ebye yayonoonye fayini bano mikwano gyo beba baagala bisonyiwa bamusonyiwe oba babisasudde gwakozeeko effujjo agende asigaze gavumenti yakoze omulimu omulungi yes kituufu yakeddewo nnyo naye tegumala esimu gye yankubidde olumosi yabadde Kakalaamu tekigenda kuyamba Brisher Kashi tekigenda muyamba kumujja mu Komera Chris Evans bagambanga yakozesezza omwana nedda nze Chris Evans nategeera obulumi bwe buli Brisher tayambika omwana kyekizibu amukozesezza baani atamukozesezza kati kitegeeza omwana waffe yeetaaga okwetunulamu kuba maama wo bw'oba obeera mu maka ga maama wo ddala nga toyina mpisa tomuwa kitiibwa toyina mungamba nti owa maama we kitiibwa ng'oyingira nga bukya ng'oyingira bukya omuwa ekitiibwa bw'oba towadde nnyoko kitiibwa onaakiwaana so Chris Evans tumunenye empola naye nze njagala kumunenyaamu ekyo kye yakoze okuba omulanga n'okulaba nti akontributinga ku mwana oyo okumuta tekigenda kumuyamba. This is a girl yeetaaga okumanya n'okubonerera bamusibe kagenderere nti bamukwata kumumala mu ffujjo yategeera ensi waliwo omwana we bamubonerereza oyagala bongere musiba kati kankubuulire gw'omanye ebikemo ebiba mu kiro omuwala atamidde toli wa baganda bo oli mu kikoosi ebinywa enjaga ebinywaki ogenda kumaliriza enkya ng'obulwadde bukukutte otegeera embeera ezo ze babeeramu nekyo waganya okurespondinga adde toyagala bamute saagala bamute kyankoze bubi kubanga teyaboneredde manyi nkugambye ogenda kikola nedda nga nze njagala abonerere nga njagala bamusibe oba okumubonereza ategeere nti akyali muwala muto okusula mu mabaala okugangayira okwekubya akayaga n'okwefuula ekitagasa ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa oyo akyali mwana muto nnyo eyeetaaga embooko n'okugolola kati ng'oŋŋamba otya omuwala ati dati egi mbw asula mu mabaala kati olaba ne baserebuliti betumanyi nti kati ono ayina waatuuse tolina bbaala gy'omusanga mu kiro bafibi okitegedde kale tugambe yategera ne respect eri abazadde kati fibi yandigambye nti noonya mawulire biki bye naayogera ku programu yange ya luyimba lwo naye omulaba mu bbaala lwaki yaba mu bintu byavunaanyizibwa bano abatalina mirimu gye bakola mu mabaala ne bafuuka ekizibu mu mabaala babagula walagi kati kankubuulire bibeera mu ekiro abo abaana babeera mu mabaala nga tebalina ssente zinywa bbiya bamukutte ne bamuta n'omuta nga talina amuwadde 10 olumuzza ewaabwe buli lunaku buli kiro babeera mu mabaala abasajja babagula bbiya mpaayo ecupeezi ezimpisa mu kiro kya leero tunyuka aba so waganye kagenderere naganye kagenderere kozi saagala mwana ono addemu kugulwa bbiya Brisher Kash agulwa bbiya babeera mu mabaala nga bagenze nga talina amuwadde 10 kubeera yakugamba ekyamusibiza mbu yayambuka waggulu mu kalina asaba abakulu ssente zimuzzaayo ewaka oze mu bbaala nga ne ssente zikutwala ewammwe tozirina olabye abawala obulamu bwe beetwaliramu kati oyo bwe mbaamu ne ssente ezigula bbiya sinnyuka naye bwe mba n'ekirwadde kyange sikimusaabye kati beba abaana bekugambya babeera mu bulamu obw'ebisiraani musajja bamuwadde eddagala olw'okuba ayinamu ezigula bbiya asembedde ku tebo yaako akagulidde ecupa 5 anyuse nako agenza akawalabye ekirwadde oba ekisiraani kati ng'oyo bamukwata poliisi ng'emuteemota lwaki kati amakomera g'abaana gaggwayo agajjula bamutwala ekampiringisa abeereko eyo kikimutwala mu mabaala n'okusulayo mukuliyeetinga emisege kati omwana olaba alina ebikoose bimusuza mu mabaala bayinza okubulwa ebikoose bikola emize emibi omuwala watuukira okugamba nti nze kansule mu bbaala nga nnywa ngangayire ayinza okubulwa ekikoose kikola obwamalaaya ati kubuulira emize emibi kaba kakundi bwe woogambira nti ebbaala ebikolwayo bimanyi ati ebbaala ebikolwa omukazi ng'atamidde omanye ebigenderaawo omuntu ng'atamidde avaako ate okusinziira ku kyenawulidde oba Evans yakingambye
Opani ya ndoza Evans nti ye alina abantu bakola nabo. Ani Oyo omwana bakozesa ye aberanga boss. Nga abakozesa ki? Nkugambe ki? Nga abakozesa be basanyusa abantu. Badansa abawa ina dansa kulu, aina dansa group eririddawa. Bana abawala bbula lya kola baagana okukola emirimu naye ate baagala obulamu obwagundi. Kyova babeera ku buli muyaye yenna. Ababana bajja kufa ebirwadde. Bajja kufa sirimu gwe batasobola ati younger age. Oyitaawo otandika okumira agaweke ate olwoterere otandika okutta omulembe omulala. Omanye ekizibu ekiri mu baana bano. Bw'amala okufuna sirimu mu katemba gwe babeeramu. Kuba celebrity we bayina nga kakkana nga atandika agawekege nga yefuula omuntu mulamu nga atandika okulya abavubuka abali straight. Abadde abeera mu bbaala bamusiigiddeyo obulwadde olw'ebya kati nga kakkana gwomusanga wayambadde na bulungi naye nga katulako ebisse bukasiriimu amujjuddeko. Kusula mu mabaala sula mu bintu bitali nanyizibwa wogangayirira otuuke okutambula ogwe mu DJ box oyinza okutagwa ku buliri bwawa boda gwe. Kati gwe singa mukola interviews ku ground kubaani abavuga abaana abekiro okubazaayo ojja kuwulira nti oyo namusoosa wange oyo namusoosa wali. So bino bwe tuvaayo ne tubyogerako ebiseera ebisinga tetuba balabe b'abaana bano. Nze omwana namulabirawo maama we betuli yamuwa ne speed gye yali ayingirira mu community ne mugamba omwana agenda tomugaidinze maama Brisher Kash omwana agenda tomugaidinze naye omwana ono ajja kukuswaza. Ojja kukeera olunaku lumu ng'otwegayirira ku nsonga za mwana ono. Ojja kukeera olunaku lumu otugambe nti munkwatire omwana ono nga naawe tokyamusobola. So tukolere buli kimu kyonna mukadde kaakyo. Omwana takulimbalimba nti nina following ku TikTok kati kangene nsule mu mabaala nga gwe mwe wasulanga. Kyekijja omwana eyo ku kyeyo lwaki taddayo n'akola obwakadaamu? Si bwe bwamufunisa following eyo abamufollowing abamusangako mu bbaala kati tunuulira bwe yali mu bwakadaama n'olwaleero. Okitegeera? So okufuna following jjukira ennaku yo n'ebigendererwa byo nga tonnafuna maanyi agaleero. Brisher Kash yaliko omuyimbi yagenda ku kyeyo n'akolakola bukomedi bwe bwatyo n'afuuka omumanyifu. Bw'aba tasobola kusigala ng'akola ekyo ekyamugobereza baamugoberera si basiru. Okitegeera? Be baba balina following nga tasobola jijjamu wadde omukisa. Kati yeyo embeera twetaaga okubuulirira abantu bano ate n'abazadde batuyambeko si kuwaganyaza baana ate batunenye obukulu. Mu baana bange be bamu naye nina obuzibu nga fraternity eno gye nkulembera ey'abankuba kyeyo. Mba ndi ku kino ne kijja obwa president siyinza kubanga waliwo kati abatannategeera biki oluusi bye njogerako. Olaba ebiseera ebisinga obutambi buno nga bufulumye kakalaamu. Ebiseera ebisinga mba saagala kukuba baana bawala bano kuba oluusi bakozesebwa bukozesebwa laavu. Nabannyonnyola ne mbagamba ku butambi bw'obuseego. Omusajja kasita atandika okusaba obutambi bw'obuseego kiba kikujjira mu bwongo nti it will end in tears. Kati mba nkwagaza ki nga nkulina mu ssimu ku guno omulembe sabbuni gy'asinga ez'enviiri ebbeeyi. Ati kankubuulire kati mba nkwagaza ki buli muntu yenna mu kapasite ye aba n'omuntu akola ki amutegula aweeva salake wadde mu byatya wadde musiiwuufa negwe n'ebinuduzu byo ne biba bisiiwuufu ne Kayanja zimbyemu nedda kakalaamu nze saagala kuba aweeva omwana ono abadde ayisa mu bantu eggaali avuma buli omu akuba buli omu nesigumusalira kuba teriiyo mukazi akeera ku makya n'agamba nti ebinuduzi byange biteebwe kiswaza nnyo era kikomeza ati nkubuulira naye muntu omu yabadde musasule. Ono omwana yavuma omuntu omu ne mugamba never joke with people with money. Osobola okuvuma nze Kayanja n'ogenda nakyo ne mulimu abantu abamu ovumye omuntu omuvumidde famire ye n'agamba kankusetinga omuntu akwane. Oyo ojja kulaba ng'eyatadde ebinuduzi bya saalake driver w'omukulu omu mu gavumenti. Ngo yamuwa namba n'amugamba kwana tutandike amuweerezayo ne kasente. Naye okyali museegu bw'otyo mb'olabisa bantu
olemeddwa n'okwetereza ng'omukyala walaze ebinuduzi nange Kayanja mwennyini ataliko jja naye ndaba nti kibulamu bwe ne weenoonya bwe ne weenyenyanyeenya ne weebulamu wadde ettondo oyo mwana yeetaaga kuteeka ku macupa ayina akatambi ke yatadde nekugulu n'atwagera n'atakula enswa n'abulamu wadde ettondo yeetaaga kutwala oyina obulwadde oyina problem mu lusawo gye tuyita water diagnosis yeetaaga agende mu ddwaliro abagambe munteekeko amacupa oba durupi 10 n'ezi n'omubiri gufunemu mazzi oli mukalu naye olemereddwa n'okuconcentratinga ku bulamu bwo saalake oli mu kuvuma abantu ojja kuswala abantu bajja kulabisa kibi nnyo okuba omunaku ng'omanyira abantu mbw'oyagala ensi yo oyagala nnyo ensi yo ng'omubiri gwo gukolemye okutereeza okitegeera naye wano mubeere bagezi mwe bawala mmwe kubanzize mbabuulirira ebbanga lyonna nti obuseegu bwammwe abantu bagenda kubakozesaako okubakuba kati Saalake kyamulidde eyo sitole gye yatandikira Saalake alina we yannoonyezaako oyo muwala ne bimulema okwogera naye nze nga nkimanyi nti oyo mulenzi yamuteeka ddaka nagi nsasula oba kitali ekyo mbita nsasula zika sente zamuweddeko n'agamba owaayo enfaaki n'ebyandeeta okukola ku kyeyo binnemye ndi mu kusasula ayina binuduzi byange kaabita oba abita osigera basooka kusasula bangi abali eyo ng'omulenzi yakwesibako dda okuva lwe yafuna akafaananyiko oba ya screen recording nga mwekubidde ku video call onaaba n'akutandikiraawo buli mwezi mpaaka ekitundu babalimbalimba nti amasimu bagabbi naye bo bennyini be bakyuse ennamba n'afuna essimu endala akusira teninga bw'akola bw'ati bw'afuna gurupu bali mu kabinja babuzaabuza ggwe kyekikuweresesa omulenzi ebinuduzi mwava wano ng'abasajja mubakooye abalala mwafubutukana mu bufumbo bw'abasajja n'oyingira ekyeyo weekolerere naye temwewummuzaako ebitundu byammwe ebyekyama tebiwummula bwe watuuka mu kiyumba watandika kunonooza basajja kati oyo Saalake wadduka mu bufumbo n'omusajja wamuleka tategedde n'olaga nti ebyabasajja obimaze temuli makulu bwe watuuka ku kyewadda mu kusamaala na buseegu bw'oba obuseegu ge makulu ennyo lwaki tewasigala mu bufumbo bw'omusajja naye mulemeddwa okuconcentrate nga buli lwowummulamu olowooza byakwegatta abaana bagenda kubaabya obuseegu bajja kubutwalira nnyoko ku mukolo nedda mbabuulira ebigambo tebabikwata omanye ekinnuma kakalaamu gegawala okuva nti gadduka mu bufumbo nga kikooye musajja omanyi ffe twogera nabo nti dda kyekikuddusa nkooye muwogo Kayanja kaŋŋende neekolerere ne bwe gutuuka eyo ogenda okulaba nti ate bibakuweereza gweyanjadde bwe guti okitegeera lwaki temuwummuza ku bintu byammwe baanamu ate babumpanga pulezidenti nti ate ono byakuwabyeko bitya eno fulataniteyo eno society yo Kayanja obukulembeze bwo buluwa naye kinneewuunyisa abakazi abakulu oli mu nzaalo 3 kyeki kyakuweereza omusajja obuseegu omulaga ki sinabapya olaba omusajja eyali akwebakako buli lunaku wamukyawa kati gwoweereza obuseegu omanyi abalala beefuula nnyo abapya mu mukwano olw'okuba be baguteekamu essente guba mungi kati abasajja manyi kye bakola bw'amala n'amukwana n'akolayo ebyekiyayi ng'amugamba nina obuseegu bw'ate agenda kumuloopawa gw'omanyi omusajja ng'alina obuseegu bw'omu ssimu oyomba kitono oba omuweze ssente takusasudde oguze bodaboda akugambye bagibbye naye ate agiyina simanyi omuwadde zagula poloti tagiguze ng'alina obuseegu bwo kati bakola abafere bw'amanya okumanya nti Kadama amuweereze ssente ng'agamba mpaayo kati n'obuseegu Kadama buli lwabanja ssente ng'amusireteninga nti omanyi nti nefeesi yo mweri kati gwe gwakubye Saalake ne mugamba Saalake sit down tunuulira obutambi bwange buli lunaku butunuulire kubamba njogera ku ggwe bwe yeefuula omugezi nze pulezidenti wange Kyagulanyi omwana yamulobeseza n'endobesa eri Saalake yagenza okutunula bwati anoonye naye ku bujulizi azeeyo omuliro ng'ataalina omwana mugezi yalaganga bwati bwajjayo bwati era Saalake ye yafulumiza screen shot ng'omulenzi aliko face teriyo muntu akola malisi ne yekolako malisi omulenzi yafulumya akatambi aka
nga Saalake awenjula empapula. Okitegedde? Kati Saalake okulaga nti ayagala okulabisa nti eyabifulumizza yono atuwa screen shot nga naye ate mwali mu full video. Kati Saalake bino ne bw'onabyegaana mukwano ofaananira ddala n'ebinuduzi bino. Toyina bw'oyinza kwawukana na mbugo zino. Tolina naye ng'ekikulu kuba kino si kipya. Tukusaasira tuli wamu mu kunyolwa naawe. Naye Tereza bino ebinuduzi ne bwe bitandi tutuuseeko naye ne bwe nandikwanye bukwanye nandikulese kubanga tokola. Saalake olaba oba eminuduzi byo bisiiwuufu gwe mwennyini oli musiiwu ebinuduzi bisiiwuufu lwaki totwala obudde ne weekolako mwannyinaze. Basajja ne bagenda mulekawo oyo mwana agende ku dulipusi agendeko emugga ensi omuli basenga abatonyesa enkuba mu lwazi gwe n'obeera otonda bukalu lwazi wafubutuka walinga enkolongo damumanyira omuntu gwe Saalake damumanyira omuntu tukube maama w'ebinuduzi ku mutwe tumugenda bwe mwana n'abulwako senga ono n'abeera ne Saalake omanya alabasiibulira wano baganda bange nyongera obajjukizaako obujjukiza nti baneddwayo omusajja waffe yo yafuuse nyalagifula luyimba egenda kuba ate ng'eggwa egenda kubeerayo ku lunaku luno olw'omukaaga wiiki eno yennyini. Enamba yange eyo eriko advertise enamba ensobola okukwata ng'ogikozesa n'ontuukirira n'ombuulira tukole lisiti yaffe tujja kuba tubabuuzangako n'okubabibazanga buli anaagezaako okuba ate ng'akwata mu ngeri emu oba endala. Sebo njagala kusiibula. So edduwa eyo nange nja kukola contribution tulabe nti ate muganda waffe oyo tumusiibula mu nkola ey'ekitiibwa olw'omukaaga tujja kubeerayo mu bungi ku Saturday tujja kubeerayo wali wonna tulabe nti ate mukolo tuguweeseza ddala ekitiibwa. Kale tweyanze mwenna kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpeera abankuumire.